Let it be Sheila. Sheila now, she now prides in her space. Yes. Okitegeera. Yes. Atuula eka n'aga nti kambeere ewaka. Okusinga okugenda okuzunga n'emiziina. Aina class. Wali abawala abamu nga they are classless. I know. Hey, kati Sheila Kashoma ati asobola otuula n'abawala abajja okutwakingira mu disco. She twerks but in a classy way. Banyenya amabina olw'okuba bakugwiddeyo bbiya 5 ng'otaako nnyenya amabina nga tutuula naawe tekisoboka. It can't happen. Nawe nategeera nti akuze juzi bwe yatuteekayo katuuti n'agamba yeewuunya obwana obuto buli mu 16, 17, 15 nga buze mu mabaala. Sokozeeyo bano abaana bange kuba kati munnaaye ogendo mu kinaabiro n'asuula sabbuuni n'agamba ondabye ne mwegattira mu kinaabiro awo ebintu ne bibeera mu kinaabiro awo n'okyuka ogenda dadi afulumyaga nti banaye lisiti muzireeti aloko lisiti yo gweriwa gwate yeriwa kino kiri eri ekiwoza ebyo ebyekisiru buli lwe kikukubira kiyomba oli eyo era olinaabo nyoko noga akanve ku mbwa bw'abaana tebana bagenda kusomera abaana era oli Kale, hi lovelies, how are you? Welcome to Love Life. Tebetaka introduction, baby kuku ali wano. Yes. Baby kuku. Weight loss eri etya? Sinagitandika. Tati notandika Monday. Omusajja wo teyanzirira. Yangamba mbuno wagamba mbuno. Namugamba delivering namubuza sente mmeka teyanziramu. Kati bwe buzibu bwe nnina ate nga nadde njagala ntandike Monday eno nkikuba omulundi gumu nkijjewo. Yeah, but I'm so intentional about kyeyaŋŋambye kye njagala okukola. Saagala kogga but I want to detox my body. Oberenga kupesiyo mpola so that you know ebichafu byamu. There is nothing that beats nakigezaako ko sometime back naye problem gye nnina ennaku zino obudde kati si mu schedule yange sikyasobola kutta lunaku lulamba nti ate nzirukana mbeere ewaka oba okitegera kyeggamba. So kati awo wenina obuzibu wokka awo and yeah naye nga please ask him to find me tutandike. Then welcome back from again from where Ampozi? From London. And where are the chocolates? What is the chocolates? Ngenda bawaayo. Nina gwe nadde nzireetedde naye yalowooza nina omwegayirira. Omanyi tulina ekizibu. Nina abawala bakwano bange bo balowooza olina obbeegayirira. Okitegeera. Omanyi abawala b'ennaku zino munnaye balina ekintu kye bakola. Ne bw'oba tomukwana omuwala obeera onyumyamu bunyumyawo naye. There is something that I usually do. I like talking to people like ngezako kwagala omanya how people you know naddala bano abawala abatoototo how they are reasoning. Yes, obwongo bwabwe butambula butya biki naye people are so engulfed in business y'obbakwana they don't understand sometimes. Yeah, so you can just be friends. N'oli oli bwole naye nawe. So sometimes they don't. You can be just friends. Exactly. So kati waliwo eyantuma chocolate ne mumuleetera ali eyo asika empewo ngenda mugaba. Mutuwe wamma. Ngenda mugaba. Nze sidiringa nze by the way nze nina ekizibu kimu bina bibi. Ennaku zino nina ebintu byenkola nsobola otuula n'omuwala nenyumya naye bulungi ne twawukana nga tuseka bulungi nga nakulabye tolina magezi siddamu kwogera naawe. Afaanana atya atalina magezi? Ebyo byempulira ennaku zino waliwo gayi gwe nali naye okuyaya ali nga mu mid 30s nga anyumya ne mugamba you always come here alone, laptop yo like WhatsApp tagaba my dear. Abawala ennaku zino these young girls, you sit with someone 10 minutes I'm turned off.
konze why oyogera naye katono nnyo ayogera ku iPhone ayogera ku trip no gamba yo we just met today apartment simanya pe money katama yo banafuna omukazi anyway so nengamba yeah, it's the biggest challenge we are having today. Mwaga tutalikirewo okwogera bichi business. No. I think anti uliriza waliwo there are certain discussions anti soko ulire there's discussions you're supposed to have with someone ideally waliwo ebintu ebimu byemulina onnyumyako oba okitegeera that paint you. For example, if you date now a girl who is at campus, I know kubanga ebintu bya kunnyonnyola bi rotating it around knowledge. You know, we are doing this course, tusoma bino, you know, like ngagezaako okulaga. Kale gwebeera nga tobitegeera. Omuntu alina painting a picture nti she's, you know, she's young, she's at least ambitious. Bina baby, there is nothing as there's nothing as good as, you know, when you mukifo kyoyita eno mukamera mwennyini there's nothing as sexy as sitting with a bright woman omukazi nga mugezi ng'ategeera oshegedde n'emboozi eyanguwa okujja kwatuddeko n'omukyala n'atandika okubuuza naye Kasuku, what do you think of the current state of affairs in the country? Nkubuulira mazima ne mutandika okunyumya naye kati nga munyumya ku economy. Kati president y'anaanyumya ki mutandika okunyumya anti kati do you know at one point mukyala wange yagendako okukola interview ebibuuzo nga bye bamubuuza mu interview bya current affairs nagamba ebintu byetunyumya wano bulijjo bye bambuuza yatukayo ne bamubuuza ku mupiira. What do you know about football? Okitegeera n'abagamba mpagira Man U mpagira Man U kuba mwami wange agira Man U kibi bamubuuza current affairs ebigenda mu maaso mu ggwanga. Because you see people go on dates and they run out of what to talk. Anti-uliriza. No, but politics is part of us being a baby. Oyinza okuba nga gwe ebyobufuzi toyagala binyumya nti obinyumiza mu kamera. Yeah, but even the economics, you have to ask yourself, football match, how strong is the dollar? You want money. That one, yeah. But how strong is the dollar? That is okay, but you can't start telling me about ebintu Donald Trump byakola eri mu America gwe biku affecting bitya because oli agenda kujja atugambe muno I would one day love to go to America. So you don't even have a passport. Right? Do you have a passport? You don't. You don't have a passport. How are you dreaming of going to America? Okay. Bino kubako ebitandikira otunda n'omuwala yawoza njagala y'emitwalo 5. You tell the fool, shut up. Yes. Ne Solomon Kawesi yabagambye ku Twitter. Ku date omwana nga tasobola kwogera ku current affairs. You are a young girl. How bright is your mind? Oshegera kyegamba. Abantu tandika okwogera ebintu eby'amagezi. Omuwala otuula naye naga nti the guy is boring. N'omubuuza mwadde mwogera ku ki? Tewali. Initiate a conversation. Omugambe nti Kasuku, okay, yeah, how is YouTube? Okitegeera. What's going on these days? Do you know kutuula n'omuwala nga ali naawe naga nti Kasuku waliyo eyo gye tukolera. Waliyo omuvubuka anyumya ebiboozi content yo yasobola okuba omulungi ku channel yo. Omanyi ekitegeeza n'okwata n'omugamba nti omuvubuka mundeetere n'otandika n'okusikowalinga hit ku channel yo oyo omuwala oyinza okumuta. Ne biri eyo binyumya ebintu ebyekisiro ebitakwatagana buli kiseera binyumya Kasuku olowooza ndimu ssente mmeka abasajja n'abanjoga bamanyira. Now there are people kyenkunnyonnyodde nti nina abantu bensinkana and I don't talk to them again. Oshegedde naffe kati twagala tutandika onnyumye tulina bano abawala bano kati nga bolaba Hajati otuula naye nga akunnyonnyola. She's 20 years naye wow.
business kati eganye katukoze tutyawe biki akunyonyola olaba omuntu abaddemu kati omuwala ng'oyo kati bagamba business eganye ng'ogamba nti bizibu babizibu family no omuntu akunyonyola business ye ng'eganye wanjawulo ku maama wange mulwadde tegeera kitegeere bina baby you see if you come and tell me nina business yange ya juice over the years over time even if it's just 3 weeks nga nkulaba bw'obojja you're coming to meet me for example abasajja baagwa okujjamu ssente abakazi tebakimanyi waliwo kye bayita seem to be right seem to be okitegeera kye ngamba kati kyenkunyonyola kiri beekiti omuwala azze akunnyonnyodde nti atunda ngoye tunda engoye ez'abakazi ez'abasajja biki yes nze n'omuwala gwe nateekako ssente mu bizinesi ye edda yanga nti atunda ngoye ez'abaana naye obeera oli awo najja naga nti nina obusaati buno we nalabye oba kano Nicholas kanaamutuuka naleeta genrango lumu ne mugaa nti atofaayo Nicholas ngenda kujja naye nja kubuulira lwanaabaze okundaba tujje tulabe Niko ne bamuleetera engoye nga bujje engoye zonna ze bamuleetera zimutuuka kati omuwala yagenda otandika okunyinyonnyola hiccups eziri mu business nga I really see it okitegeera ne mukwatira miliyoni 3 ne mugaa zigatte mu business yo because yali alaga nti kikola gamba abamu batuwa ne ssente naye yadde n'okukwata waakiri omutwalo otekeko airtime omugambe weebale okitegedde oba n'okugula ekintu kati omuntu aga nti ni mu business ya juice akuleetereyoko juice agambe now try out my juice okitegeera what do you think of this juice ntunda saati sooka ondeetereyo esaati emu ongaye nti man nadde nti kanakatu kasobola okunyumira whether we are friends or whether ngezaako okukwana it works two way kati ogenda otandika okwogera ebizibu gwe buli kyoyagala kiyise kati mu bizinesi yo wambeera ndowooza nina kyenkugattako bizinesi yo nebebeera ngaekola ki abantu be batwala ku deeti mwe mukikola muti nze nga kyebangamba akogenda ku deeti okay, but we may not call it date, but the mere fact that you're hooking up. Tuchivugirao. Nze sobola ebyo bya simagenda simakandoliti dinner. It can't be me. Nafuna omukazi namala. Kati ebintu ebimu ebyo ebyasimayo omuwala atayagala sima bagende ku candoliti dinner. Byandeka saabikola luli era sola bikola kati. Ago ge mazima. Era betwesanga nalaba there is a woman I saw on TikTok, Twitter, on X. So she was saying abasajja tebakyakwana bagala babatwale wano ku sauna bakutwale ku a roadside pub mutuulaawo. Nagamba what happened to those men? And you no longer even kulemera ko like and kati dodo olaba you need to ask yourself is what I'm doing worth it? It's a very pertinent question. What worth it? Bina baby waliwo muwala akola akajanja naye ng'olaba she's worth it. There are women wali abawala abamu gye bali eyo omuwala najja n'asabula like just the way she carries herself. By the way, omukyalo oyo byawozambo people don't go out or they don't chase after them. People still men chase after women. But you need to ask yourself, which women do they chase after? That is the Yeah. I know abasajja betuyita abagagga nga akyakwana bulungi. Omukazi najja n'amupiikinga ne bagenda, they have dinner, they eat, they drink, n'amuzaayo. Naye kijja, how do you carry yourself? Okitegedde tosobola kujja nga oli awo yambala biziina ebikoyekoye ebitategerekeka. You want to take you on a date. Omuwala buli kiseera omusanga ali mu balenzi bali eyo abalenzi be bamugwira be badde eno be badde eri ali abeera n'emikwano muli abantu abamu nga munayenga baagala mikwano gyabwe nga balenzi nga wakimanyi. But there has to be that respect fe abakulaba otuleseewa nti dodo you can have female friends like you have us
But we can't be falling on you every time. All the time. Yeah, That's why when I was falling on you, you had issues and put Dodo in the middle. Exactly. Kati Because you always fall for ya them. kuba waliwo omuntu andabanga kiyenje nakati nze edda nga nina omuwala nze uliriza edda ng'omuwala anaptutudde nze bakyali bange mbagamba nze omuwala bentandika owulira mbu simaya oliya mulya n'oliya I take it upon me okumanya ani amulya ne mutunuulira bennaba nga assessment ye tamiitinga wendi nkuleka sitawaana. No. You have to ask yourself, omuntu ono baani baadiringa nabo. It's very important, bina baby. Yeah. Bano wano nga beekwana bino ebya sima university, high school ebiki. Ebyo tewali buzibu. Nakati feno gye tuli right now. We are engaging serious people. Bina baby, we are making the money. Exactly. Omuvubuka agenda kujja atandika okweyogeza mukala namulya nabo. Otandika owulirenga wenna oweddemu amaanyi. Omuwala ogenda mujjawa. Ani? We are not saying that omuwala ogenda musanga virgin. No, not this side. Ebyo byogerwa baavu oba teenagers. Nga yagamba tebangana. Ebyo byogerwa baavu oba teenagers. Naye kati nze ku myaka gye ndiko waliwo ebintu ebimu by'otasobola kunnyinnyonnyola. And I tell abavuka mbagamba, because you see, when you're looking for money, you're striving, you know, there's a time where you need to sit down with someone. Ngobwongo bwe bukola tosobola bona na miyayu all your life. Otuuke otwale omwana omutuuze ku Serena. Muli mukulya munywa wine zijja Serena babaleetera giraasi ya splash. Bayina sima mango juice nga splash ne bakusaba omutwalo ku giraasi okitegeera ng'ojja otandika okuŋŋamba ebintu by'ekisiru ni bwakugamba kati omuwala you need to create a picture of your worth. Yes. You have seen the Fabiolas, you know. I know by now let it be Sheila. Sheila now she now prides in her space. Yes. Okitegeera. Yes. Atuula eka n'aga nti kambeere ewaka. Okusinga okugenda okuzunga n'emiziina. Ayina class ye. Wali abawala abamu nga they are classless. I know. Kati Sheila Gashomba akyasobola otuula n'abawala abajja okutwakingira mu disco. She twerks but in a classy way. Banyenya amabina olw'okuba bakugwiddeyo bbiya 5 ng'otako nnyenya amabina nga tutuula naawe tekisoboka. Okitegeera. It can't happen. Nawe nategeera nti akuze juzi bwe yatuteekayo katuuti n'agamba yeewuunya obwana obuto buli mu 16, 17, 15 nga buze mu mabaala. Nengamba akuze. Baliwo abanyenya amabina nga baganyenya. Kyokka waliwo banyenya mu loko we waliwo baganyenya. Yes. Just be emu ne njigiriza Yes. Kati wano nyenya ntya agali liveko sibayina kumanya nayambala G-string yete kumiga kyetaagisa ayitsokenza the topic esembayo kasa je njagala kukomubuuze kati yasingo mother G-string naye kati akagundi tokenkwata meeting zifuuse ebadde nyingide kapinto kalabya akabi kalabye neda sikalabye naye kyengamba like address eri wakati Wannange bina linnya. Owaayi. Muneno gikoleko oteekeko ekifaananyi kya gundi ne bbaawe. Ng'agenze kwegatta essaawa zino. Ng'agenze kwegatta naye ekirungi ky'alina yeegatta na mukazi we yekka. Ng'ate musiraamu. Ogambye sente meka? Kale nzikuteereddeko awo ne transport wo. Kale tugende maaso. So madde nkugamba wali nti setting standards. There are some girls who are you need to seem to be how you package yourself oba okitegeera kyegamba ekyokulala bwe bakutwala ku sawuna lwaki okkiriza okugendayo mugambe no, this is not my place. Yes. We need to get like, because there are ladies who tell you we need to have a proper date. We need to have
proper introductions about whatever we want to do. Ate those are the women men respect. Okimanyi omusajja omukasojja ngoina standards zo omuntu respectinga. Yeah, but now women now they have really relaxed their standards. They just appear anyhow. They are not the issue anymore. They have made us look cheap. All of us fellows are not really cheap. Yes. They no longer invest. Here men no longer want to settle with us. Yeah. Which brings me to the question. Why is it that men nesega wayatogedde recently bamuyuza nenga I have to ask Kuku, why don't you want to date single mothers? What is wrong with single mothers? They are also complaining. Kubanga, you're the reason as to why they are also single mothers. Hey, Antikati mu Uganda. Yes. I think the whole idea of single mother n'ebyo bya feminism byajja bulala. Okitegedde abantu babifuna bulala. Abantu bwe bawulira feminism, be bawulira single mother, they use it as a chance okutumanyira. Naye Kuku. I'm telling you. Gochimanyi nti kati ne widow being a widow nago mukisa gwa kumanyira bantu. Anti kati mu Uganda ebintu bino wammanga kati bimanyiza. Kasitobera oli kastabera mulekwa oba enfunzi awakumanyirirawo. Widow oba widowa awakumanyirirawo. Feminist sima feminism awakumanyirirawo. Ne single mother babo basiru kati balina ebintu bye batandika okukola ebisijolo kunnyonnyola. Oliba omugambako nti maama wo yafa, taata wo yafa, you know, n'omunnyonnyola n'omugamba nti life can't be the same. Yeah, never. Kakkana kati kyusaamu era annangidde maama wange okufa. Maama wo taliiwo. Yafa. Taata wo taliiwo. Yafa. Okitegedde? Yes. Mulekwa amanya ennaku yo. Oyina ogimanya. Now, yabeera ayagala tubeeraawo ku sore. Mubere empathetic all the time. Nange ndi mulekwa. Yeah. Nakolako ko post ku Twitter awo ne ku TikTok. In fact, ku TikTok ne mblockinga comments zaayo. Bayo. Mama wange yafa. Naye ojja kiraba. Ngamba nnyonnyola nti mulekwa tosobola kubeera. You people, we need to understand. Nze babingamba gamba dda. Yeah. Nze mama wange bamufuma ne bamunangira ne taata wange. Nze unfortunately ndowooza naguba mangu nakkiriza nti maama afudde. Maama wange ne b'omuvuma n'omukola otya yafa atakyaliwo. Okutereka kwo nkutereka naye ate sisobola kutandika bino bantu bye beekabya maziga yayogedde ku maama wange omufu. Maama wo kati aba yafudde. That is me. Nze nategeera mangu ennaku yange era nze mama wange omukazi yaŋŋamba nga nsaba soda nga mama wange bamaze omuzika naŋŋamba izaako omusana gukwakidde ebyo biveeko. Okitegedde? Bakigamba omuntu omulala ng'atandika ndowooza olaba aba afudde. Omuntu abeera akutegeera aba akoze eki. Now some of these people, not all of them, they want to manipulate us. With my father died, my mother died. Ne tukigaana. Katonda najja nyamba nga nange ndi mulekwa ninfunzi. Kati toyina kyo nnyonnyola ku taata wo kufuba maama wo. Kubanga nange bw'aba taliiwo n'owange taliiwo. Okitegedde? Yes. Kati abo they can manipulate yawo we batyo. Bamanyi. Abo ne mbazza wali eyo kategori emu. Kategori ey'okubiri nakuwa ddaani? Ogambye ba widows ne widowers. Kati eddiini erina weemwogerako. Feno mbaka tuli kitugamba abayambe bakole eki. They have used that as a manipulation tool. Ne bw'omugamba nti baawo yafa. Kati tukufulidde omulimu kola. Nze munnaye omwami yafa. Omwami. Eyo nebeera tuulu ng'eri awo. Ffe bamulekwa. Ffe bannamwandu. Naye tulinayo bannamwandu abamuvinze on. Ng'ate bali hard working. Kati ate waliyo nnamwandu gw'osanga. Nga baawe yafa. Okitegedde? Baawe yafa. Nakkiriza nti omwami yakola ki? Yafa. Ne yeekwatakwata. N'atandika obulamu. Yes.
oba oli omusango omwami yafa n'omukwana mu bufumba mwennyini mwakujuliriza omwami we yafa nze kale gundi biko wange yali tampisa baatyo biko yandisigaddewo biko taliiwo kati nze ndiwo omwami wange yali anjagala nnyo yali nga nze ne benkomawo ku 8 tanfaako omwami wange yali ansitula genda osanga omwami wo eno relationship kati gye tulimu ndala nnyo n'empizivuga n'embooko kati n'olaba namwandu ng'akumanyiira nazanya kaadi yeya kati edda abantu bagambanga nti bannamwandu baalinga you know ideally she would be the go-to person because then she has amanye nako ye and now she's now holding on to this because oshitegeera nomwandu omusanga nga bukyanga bba wafa yakagenda mu malyaga wona tagambwako kuba nnamwandu kimibiri nakujjukiza omwami we yafa nze omwami yanguliranga amata nedda genda osanga omwami wo leka tubonyaabonya okitegedde kyogamba naawo kati gurupu eddako ebadde feminist ye abo banaku be baleese they are part of that clique that has coined those terms chubby plus size you are fat don't bring that nonsense you are fat oh plus size Kasuku use what you are body shaming be sensitive you are fat stop eating like that go to the gym use mujaro be in shape you are fat oh God I am fat I'm not plus size no, I'm not plus size I am fat I have a big stomach yes and you keep saying it by if I feel offended by someone who talks about my big stomach I have to go to the gym and work on the big stomach. Yes, so actually, I have my big stomach. Ne oluchigamba ko chigero bigera ne biri echeggulu. No chisanga chitudde waka. Okitegedde? Yes. On a Saturday. Bano baakyo bakedde banoonya sima walkozi run ezitambula. Ali mukulya. Chikizo ku saawa 4. Kiri singo tekirina na musajja. China kisenge ddiro kyateeka mu washing machine buli kimu kyakiteeka kane kitandika okukola bino wammanga bekizuukuka ne kikuba amagi 6 ne kiteekawo emigaati ne kitumya chapati mu flaska mulimu obuugi obulimu amata ne kiteekako Netflix there is this series I need to watch all of it today n'atuula ku couch but n'atandika ojje bwakyusa kino bwakyusa kiri ompulira ffe tetuliiyo okitegedde lanchi n'etuuka n'atumya embizi kirezi n'atumya evening tea najja ekyeggulo bekituuka naga nti wali nalidde kikalaayi kati bandeetera enjokye ne kyebaka ku saa 9 ogw'ekiro olunaku lulamba talina movement gyakoze emujjako wadde kiro emu ne batumugambako nti you are fat fene tufuuka obuzibu nze nange olubuto lwange nduyina I know sometimes I eat neneerabira sinyiigira bantu banvumye lubuto Kasuku ogira ebbuto ndiyina era bempulira nti kisusse negenda nentambula nenkolamuko ka gym lekeraawo kati abo feminists be bayita ebyo ebintu women are supposed to naye bo baba byogera bakukuta n'obuvubuka bagera ne babuwoleza eno batuwa picture ndala awo ne tuvaawo group single mother kati single mother kamunnyonnyole benki single mother abawala tubannyonnyola eno n'omugamba nti weetegereze abawala abasinga obuzibu bwe balina bubeera bwe buti bajja ne bagwa bo bali mu love they in love avudde ku amisi wa boda olwokuba amisi amuvuga ku boda yempewo alowooza amisi wama n'omunnyonnyola n'omugamba nti amisi muvuzi wa boda sirowooza nti yatuuse ku busobozi obukuwa byokola ki byoyagala n'agenda olufuna olubuto kuba amisi yali kubibye
Amisi n'abulawo. Kati bw'ovaayo n'obagambako. Make the right choices. Tebaagala. Ne bayomba. Ne bakola live. All men are dogs. They are dogs. Kati ojja n'omukwana. Bw'oba omukwana bulungi wano. Ne mutegeeragana. Yes. Of course, along the way, na introducing anti nina omwana. Waliwo abatandika. From the word go, yeah. Me, I have my child. Yeah. I don't leave my child behind. Tetukiinaako buzibu. Naye ate abamu oluusi kaba kajanja nga kakoze eki. Kati oli n'omunnyonnyola n'omugaa nti let us agree how we are going to work around you being with your child. Obulamu tulabe how we harmonize. Kati obuzibu tulinayo abasajja abalina akajanja. Omukazi omusanze n'omwana we n'otandika omweguzisa engoye omugulira buswiti omugulira obugaali mwana wo. It's not your child. We are trying to win over the woman. Bavudde bamanyira. Olukugamba nti nina omwana wange. Thank you very much. Tweyanziza nnyo. Beera n'omwana wo nange nze njagala gwe si mwana wo. Kati biku manipulating. If you don't like my child, kiba kitegeeza tonjagala nyoko. Sugar yagala kutabu. Anti ebyo bye bakola ebyo. They want to manipulate people. Enkwanye gwe omwana wajjiramuwa. Kati gwe bw'oba owulira nze bemampulira sobola kubeerawo nga olina omwana ongende era abasajja mbagamba nnyo ekyo Farida kye yakola kyali kituufu. Yagamba omusajja n'agenda naye kati bo baagala osigalewo bakutunuze mu fiizi z'omwana omubuze taata w'omwana aliwa. Taata w'omwana yadduka. Kati nze nkole ntya? Taata w'omwana yadduka. Nze nkole ntya mukama wange? Olabirira. Olwo abasajja bakola ebintu nga yeeyimba mu fiizi z'omwana ataliwo. Ffe tulina kyali waffe yasula ne ku kitanda. Maama nnyabo yasula ne ku kitanda sisulawo. Taata w'omwana gy'asulewo. Muze yasula ku kitanda era ne bamukyawa. Ate waliwo kye bakola n'agamba batandika okuyita daddy manipulation. Tekikkirizibwa. Mbeera anko. Yes. Mbeera anko. Seriously. I'm not. You are not anybody's step parent. Oshegede. Kale ampite step daddy. Ategeera nti step. I'm not your daddy. Okay. Hey. Sajja ne bakuteeka ku bunkenke. Kati problem yokka abo ba single mother gye bayina. Then they overestimate themselves. Tegeera ennaku yo. Omusajja ono akkiriza akwagale n'omwana wo. Kale mubyogeddemu. Akkiriza amuteereyo fees. N'alyoka aleeta akajanja. Omwana wo baaligenda ku taiba n'abuuza waaki owe tagenda ku taiba. Nyoko. Kati nze ndeko omwana wange olw'okuba ssebo gwe wampoomera. There are things that come with it. There is fullerem. I can't accept as me. Omwana w'omuntu teweero. Lwaki owange teyagenze. Byebyo kati naku zino waki kyagala weereza abaana kuwummula. Abaana njagala bambeere nabo wano. Oyagala oggulira omwana engatta empya ate gy'ali nabo gye bali. Yes. Batuuka okugenda Christmas ng'omwana owuwo yayambadde essuuti bo tebalina ssuuti. Ajje tubeere wano. Wano. I think it's better. Wano. Ate era ne wano we tuli. Omuntu yenna ng'erinnya lye si lya lugave. Priority togifuna. Yes. Benkyuka benti nendaba katende. Bemani n'omugaati yasooka ogukwata. Okay. Family first, basically. Owennyonyi tosobola kukwata ku mugaati. Ate si bino nti simayambo omwana w'omukazi. Ne bw'obeera mwana wa my sister. Tokwata ku mugaati ng'owolugave tannagukwatako. N'ow'enkimata. Tasobola gukwatako. Kyekyo era nze siwummuza si bana bawummuze. Musima sister yaweerezza omwana, bulaza wange yaweerezza omwana. Wano. Yeah. Why do I inconvenience my child?
Okitegedde kye ngamba. Era betutuuka wali bagati bade mujja munyo chai niko yasooka obbaka ekikopo. N'anywa. Tokibaka nga tannakibaka. Lindako. Tobaka kikopo nga tannakikwatako. You can tell me, Kasuku, you are heartless, Simawichi. This is my son I'm talking about. It is my son, yes, it's my son. Era sizunganga naawe sebo nongamba musiba omwana wange ayagala sweet wali kasitama wanayo ya sweet. Bagisonga ne bobo yo olabadde agikutte basoke bagiwa omwana. Yes, because now this one mwana yajja kujjukira daddy we. Oli ajja tajja kunzijjukira. Etajja. It is not the wrong perception. Babiganye. Mazima. Biko bigaje. It's true. Tulabyeko abantu bangi. Bika agambe street agamba. Kati ngenda kugamba ekintu kimu. Okay. Inze ku bantu maama wange be yaweerera. Be yalabirira. Olunaku olwaliro be babeera nti abantu baali 3. Ndabako 2. Abamujjukidde. Va ku byokunzijjukira. Abasobola n'okugamba nti kankubire ku mwana wa Namukasa mubuuze yalidde ki? Ndabakaaba 2. Naye nga yakeeranga ku makya ne yeerekereza naga nti bano kabasooke bo bagende ku ssomero nina sente ze ngenda okufuna ono ajja kgenda. Kyeki kyewayogera tokyagala kwerumya nnyo. Sikyasobola. Abaana batuuka ne bakwerabira ne basooka bayomba ku internet era. Ababo. Abange bo mbateekako obudde. Nze omwana owange ne bwanneerabira. Okay. Naye at least mbeera contented nti namuwa kyensobola okukola ki? Kyewamuwa. Naye kati kana akajanja okulekereza abaana ababo osanyusa tewasobola kubaawo olunaku ne lukya. And by the way byenjogera gwali eyo reciprocate the same. Toteeka maanyi ku Nicholas. Oleke mutabani wo wa muwalawo. Mwana wa muganda wange kamuwe kalabe taata we n'obunaku bwe bwalimu. Yes. Njagala Nicholas abeerewo alabe nti taata we teyayinanga ssente. Ekyo teyasobola kimuwa. Okusinga there can't be a day. Let me tell you. Mutabani wange ayina essimu. Nali ndowooza mutabani wange oba okitegeera. Yes. Lumu ntudde naye mu mmotoka. Tuvuga tugenda. Essimu evuga. Nga nze yansevingako daddy. Okay. Nanteekako ka emoji ka taata n'omwana wali ku ssimu ye. Okay. Then profile picture of course nanteekako nga ndi naye. Okay. Kati nali simubuuzanga maama wo wamusevingamu nga. Kati tutudde mu mmotoka nvuga essimu mubuuza waki essimu togikwata. Now this one is going to disturb me. Ne mbuuza who? Ng'essimu eriko the best. Naye ng'agenda mutawaanya. Nekulina omutima ng'agala kunvaamu the best yandibadde nze. Naye oli maama we. Tosobola kijjawo. Ayagala ani? Maama we. Kati akajanja okasala mpola. N'okkakkana. Era be yamukwata na. Mommy, you first leave me. I'll talk to you later. Bambi. Ng'ayina bye yali annyumiza byaŋŋamba. Nakati tumalize wano. So nenjagala omubuuza. Njogera oli maama we. Kale kitegeeza ki? Tosobola. You cannot. Kutegedde. Onfunye bulungi. Nkutegeera. Kati single mother obuzibu bw'alina asukka akajanja. Tamanya nnaku ye. Nayagala buli. N'atandika oleeta bitakwatagana. There are single mothers really who are understanding. Yes. And those people, they waliwo n'omukazi gw'okwana n'ayagala abaana bo bulungi. Nga tekirina buzibu. Oyo tujja muwa. We shall give. Oh yeah. Naye ate era naye tetujja musussa. Onfunye bulungi. Waliwo ka limit. Nkuwa facts. Yes. So the problem with single mothers, one, olumukwana yalowooza oli ATM machine y'omwana we. Ate no balina kye bakola ekirala ekyazze. Osobola okuba nga akuggyako fees nga bazijja ne ku taata w'omwana. Ajja fees ku taata w'omwana nawe baakuggyako fees. Byebyo by'owulira nga takuwa kitiibwa.
oba toyagala lekayo n'ogamba embwa bwe nasanga obusanzi esajja lya ssente zo kati bwe buzibu bwe tufunye obwo bwokka otudde naye n'agamba njagala kupakingirako omwana omugamba tunakuwa ssente n'omutwale pakinga ki so problem y'ennaku zino nga kuvira ddala kuba widows kuba mulekwa feminists, the single parents. And also by the way that also applies to single fathers, not just single mothers. No, but entitled. They have this entitlement. Mulekwa omukutte omuweredde n'atandika manyi bebajja ku viddi nze bampa emitwalo 5 oli ye mutabani we n'amuwa emitwalo 10 eyo emboozi sola giwuliriza like really as a man, right? That like najja n'agamba mbu oli bamugulira engatto z'omupiira nze tebazingulidde kasita bakuweeredde mulekwa bakuwaddeyo kye bakusobodde okyegera kyeggamba tosobola. There are things that happen. It's the same way I told the women. I told one of my cousin sisters nga bayomba buli kiseera bayomba ne taata w'omwana we bayomba nemugambe ekintu kimu bwe wava mu maka gali you can no longer have the same privileges ng'omukyala akola ki ali mu maka never tekisoboka never. Omwana ajja omuwala mukazi omulese ewaka kino bye kigenze bukyechanga olina empisa embi ono mwana najja n'abaako enkwata ajja kukwatamu waliyo abakazi nga akukwata baati ogenda olaba osisa akakadde ke wakwese mu sokisi n'okajjeeyo kyenkubuulira abantu abamu tebamanyi bibeera mu maka g'abasajja otuuka booti omukazi n'asooka akukola ekintu oli mu kinaabiro onaaba najja neyeeyambula yenna nade nanaabye naye leero tunaabeko otunuulira mu kinaabiro bwakkuuta bwakugamba naye badde ndowooza omwana ono bo basooke baddeyo tayombye ayogera naye bulungi kati sokozeeyo bano abaana bange kuba kati munnaaye ogendo mu kinaabiro n'asuula sabbuuni n'agamba ondabye ne mwegattira mu kinaabiro awo ebintu ne bibeera mu kinaabiro awo n'okyuka ogenda ddadi afulumyaga nti banaye lisiti muzireeti lisiti yo gweriwa gwate yeriwa kino kiri eri ekiwoza ebyo ebyekisiru buli lwe kikukubira kiyomba oli eyo era olinaabo nyoko noga akanve ku mbwa bw'abaana tebaana bagenda kusomera abaana era oli ku baana ba kikazi ekyo ng'onoono byakola tayogera na ku baana booli abo ne bamala okugenda naga kati bali abaana bazeeyo ku ssomero gw'omanyi how challenging it is omukazi n'akubuuza bali abaana basoma n'omugamba nti omukazi ekikulu bwe naga teekayo ssente z'abaana bali n'akubeera bubi wiiki nnamba osasuleyo fees nga kino kyo kiri eno kimuvuma ekyo kikazi kyo olwokuba kirina amabi n'amanene kirowooza ti kamuserebendebe katekalina wadde ebbina avuma ow'ebbina eddene n'omugala walaba omusiru avuma omukazi w'ebbina omumanyi ani agambye nti aliina gw'omanyi ebbina omukyala wange lyalina olimanyi mukazi wa Kasuku alina ebbina bye mwalaba mu Gomesi my friend omukyala kusaasira amuwalana ge gali amabina gennyini ge baalagira ate gali soft walikwatako ate kusaidiyo tokipika nnyo ngambadde njagala anti bampite ku mbaga kusaidia sugar kale saga tokipika nnyo bwotyo anti njagala bampite ku listi bwe giri bayo gye giri gwe ku listi toliiko mwe juuzi ebigambo bye mwayogera gwenefeeyo ebintu bye mwayogera juuzi omukazi yabajje ku listi bwati ku listi temusobola bbaako so kati okitegedde kye mbadde nkunyonyola so now that is where the challenge is coming from
And that is why so many men have chosen to avoid single mothers. Avoiding the widows, bamulekwa, ba feminist ne ba single mother. Anchi enkunyonyola. Yo yamanyi okuhandolinga. Then mama ne ba feminist nkutegedde. Yes. But ya nnyo bwategera especially ngoli weka nga abalowooza nti ogenda mufuga. I think it's not everyone banange babyonoonye the same. Neze ba feminist aba basinga ba vibe bakoma kukwogera kiringa bolaba balezbian abamu. Yeah. Babeetaaga abasajja. Omukwata obulungi oti. Ogenda olaba zeeno gye tuli. True. Very true by now. Feminist abamu kasita omukwata obulungi. Wali abasajja abamu they are patient men by the way. Oh yeah. Ng'asanga omukazi ne yeechanga nadde eno n'akwata wansi ne waggulu nadde eno nadde eri. Nabeera patient. Omusajja ogenda nawe omukazi ng'akutuse. Yeah. Naga naye omusajja ono naye kati ffe nzonjogako katini. Ng'onoba. Zonjogako katini nenkwata akaliro. Ekintu kye sitayagalira ddala mu bulamu bwange jjogo. By the way. Katini be kati nga nkwata omuliro. N'okuboggolera bagati bagala kuboggolera. Nze tebamboggolera. I remember. Talk to me nicely. Don't so now that has become the problem, and of course wali kuba single mother ogenda omaliriza. So many men have dedicated their time. Yeah. Naga nti if I love this child oba abaana be, then she's going to reciprocate it. Yeah. Ogenda okuddamu owulira nti yaddamu okukuta ne taata w'abaana. Taata w'abaana olulaba omukazi ono ng'anyiridde ng'akomawo nze taata w'abaana. Nze taata w'abaana nga batandika kuddamu okukuta. We wavudde obuzibu. Wamma. Ng'oleka embwa. Nkutegedde. Thank you so much. So byebyo. Thank you so much. You are welcome. Yeah. Kale.